إن الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء. الحمد لله المتصف بصفات الكمال عزة وقوة وكبرياء، به نصور وبه نجور وبه نعمر دفع القلوب شدة وبلاء. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمر تحت الصخور سم قدسه. فالناس يعصونه جهلا فيستر، فالعبد ينسى ورب ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا وشيخنا ومعلمنا وحبيبنا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. وقال سبحانه جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعد، atenderezebwa Allah tabaraka wa ta'ala nannyini matendo agatali mukendeefu bonna, omujjuvu w'amatendo Allah tabaraka wa ta'ala akolera ebitonde nga talina Allah jaza gyatwagalamu, talina mpeera gyatwagaza Allah. Byonna byatukolera okukulekawo ng'oli mulamu, talina kyakwagaza. Abakubanga Allah tabaraka wa ta'ala alina byatwagaza tetwandisobodde, tetwandibadde kuyadde n'ekimu kye tuzzaayo gy'ali, naye atuddiza obulamu ku makya, Allah n'abukuddiza n'obeerawo ne weeyagala nga talina kyakwagaza. Okusaala kuli gy'oli, Allah oba oyagadde asaala akuwejja nanga agikuwa. Abatasaala nabo Allah abaddiza obulamu. Lwaki? Ffe ebitonde talina Allah kyatwagaza. Amatendo ge majjuvu, yajjula Allah, takyalina kyeyeetaaza, talina kyeyeetaaza bitonde. Nga bwe yakutonda n'akuteekawo Allah tabaraka wa ta'ala yakulagira obeeko byokola, ye byawulira ebyo byayagala gw'okolera ebyakutonza. Allah tabaraka wa ta'ala wamala otonda abaana Adamu ku duniya, teyabaleka bulesi bakole bye baagala ku duniya nga we tubikola, wabula yateekawo amateeka getteekeddwa beera nga tugoberera, ng'etteeka ery'omwezi ogwa Ramadhaani Allah tabaraka wa ta'ala we yaliisa nga kiri eri abaana Adamu: imma mukole, abanaagaana n'alagaanyisa ajja babonereza. Abanaakola Allah tabaraka wa ta'ala n'abateekerateekera empeera ennene, era nga mwezi guno ogwa Ramadhaani biidhinillahi ta'ala ye Jumaa yaffe esoose, ngenda kusinziira ku Juma eno biidhinillah, mbawe butyo omwana Adamu Allah we yamulagira otambula ku duniya. Aina Allah tabaraka wa ta'ala we yatugambira nti awo mudduke speed, mudduke misinde. Ne wabaawo awalala Allah we yagamba nti ezo ibada yumbanga muzigendako mwanguyirize. Ne wabaawo Allah we yatugamba nti awo mutambule kasoobo, naye nga kyewuunyisanga ate Allah we yatugamba okutambula akasoobo, abaana Adamu ate we tuteeka speed. Kyakulabirako ng'amakubo ge tuyina we baateeka obupande nti awo vugawo speed 8 ze baba baagala, we bakwatira mu 120 gubeera musango. Era ebiseera ebisinga w'osukka speed ze bagamba okuddukawo watera obbaawo ebizibu nga accident n'ebirala. Ate ye bagamba nti awo vugawo speed 2, we bakusanga nga ate oli mu speed 6-7 oli misindo odduka, era bakwata guba musango. Ebiseera ebisinga baba n'ensonga lwaki awo bagambye kuddukawo speed ezo. Nabwekityo Allah tabaraka wa ta'ala wamala otonda abaana Adamu ku duniya n'abaako entambula gye yatugamba tutambulemu. Ayina Allah we yatugamba nti awo we mutuukawo muteekeeko emisinde, muddukanga we mutuukanga ku nsonga eyo. Ne wabaawo Allah we yatuuka n'atugamba nti ate we mutuuka wano, Allah n'agamba nti muteekenga mu speede. Ne wabaawo Allah we yagamba nti awo mutambule empola, mugende empola, temudduka. Tewali bwetaavu bwa kubeera nga mudduka. Allah we yabagaana okubeera nga mudduka.
awasooka Allah tabaraka wa ta'ala yatugambira yagamba ntuddokenga misinde we tubanga twolekera eriye. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fafirru ila Allah. Allah yagamba nti wemuliranga ensonga ya Allah tabaraka wa ta'ala Allah yagamba nfafirru au muddoke mutekenga ke misinde. Ila yali nkola y'abasahaba nga be bawulira nti Allah tabaraka wa ta'ala ina kyagamba bateekako misinde baddukanga buddusa okuyayaanira ibada. Wetuddamu aya yeegasiira ddala otuuka ku ibada zonna nga kyewuunyisanga abantu abamu emirimu gyaffe gitusingira egya Allah tabaraka wa ta'ala ate nga ye Allah byakulembeza agamba yetubanga tugenda eri mirimu gye wetubanga twagenda eri Allah tabaraka wa ta'ala fafirru. Allah yaga nti mudduke muteekenga mu misinde. Nsonga ki eba ekukeereyesa esswala nga oli mukutaka banonoonya riziki oli mukuyigga onoonya wano onoonya wali ng'ate nanyini kuteekateeka riziki omumanyi. Nsonga ki eba ekeereyesa okusiiba? Nsonga ki eba ekugaana okusaddaaka ng'owulidde ensonga erimu Allah tabaraka wa ta'ala? Waliwo hadisi eva ku sahaba yitibwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Sahaba yategeeza agamba olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali abatuuzizza ng'obusiraamu bulina obwetaavu bwali bwansimbi z'abaddu abaaliwo. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abakyategeeza basahaba nti ina obwetaavu nga tannaba nakumalayo basahaba bonna ne basituka ne badduka ne bamulekawo. Bonna ne badduka ne bamulekawo. Kati Umar atunyumiza hadisi agamba nti bonna nga we twadduka nze nasooka okudda newe yasooka yakyewuunya. Era mu hadisi agamba nti sabaktu Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Mu hadisi agamba nasookako Abubakari okusooka oleeta emmaali ekyali kibaddusizza bonna nga badduse baleete emmaali yaabwe si kubanga buli omu atuuka ng'obwetaavu Nabbi bw'abadde ayogerako buweddewo. Bonna ne badduka Umaru n'aleeta emmaali ye nga mpitirivu n'agibunduggulawo aba yakagiteekawo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne yeewuunya basahaba b'okuyaayaanira obusiraamu abaali awo. Abubakari yali namba 2 nga ze naye aleese emmaali ye ng'ate gy'aleese empitirivu singa eya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Nabbi kyamuwaliriza n'ababuuza nti owaaye Umar ibn al-Khattabi kikyolekedde abantu bo? Umaru n'amugaa nti ya Rasulallah nisfu al-maali, abantu bange mbalekedde ekitundu ky'emmaali yange. Nze wentuuse ewaka mbadde nga njawuza mbibire ekitundu kya Allah ekitundu ky'abantu b'ewaka benkirekera. N'agamba nti ya Rasulallah byendeese wano byenkanankana n'ebisigadde ewaka. Nabbi akyukira Abubakari amubuuza nti ate gwe Abubakari kikyolekedde abantu bo? N'agamba nti ya Rasulallah nze wengenze ewaka buli ekibaddeyo kyonna nkireese situnuulidde bantu bange basigazzaaki. N'agamba nti ensonga ya Allah siddiriza sidda mabega. Era Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'abeera ng'asiiza Umaru. Umaru agamba nti namusooka otuuka naye ate mu maali yansinga okubeera ng'aleeta. Abasajja baddukanga buddusi we bawuliranga ensonga erimu Allah tabaraka wa ta'ala. Basahaba Nabbi yagaananga bagaana olutalo basahaba abato nga baana abato naye nga bawulira baagala babeere mu lutalo ensonga z'obusiraamu baagala bazibeeremu. Nabbi yagaanako sahaba yitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Basahaba basimba ennyiriri Nabbi agenda mu lutalo abaayitaayita n'alengera akasajja akampe kambalidde kombatti kakutte ekitala nga kikasinga obuzito naye ng'ayambadde n'elementi kyagala Nabbi abeere ng'alaba feesi ye. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olwamutuukako n'amugisaako eremente agenda olengera Abdullah ibn Umar n'agamba ono bamugye mu layini tagwana kubeera mu lutalo mwana muto. Era Bakari agamba ntalaba Abdullah ibn Umar agamba nsirabanga ku nnaku nga gye nawulira nga Nabbi anzija mu layini aŋŋaana atya okubeera nga ŋŋenda okulwana naye nga gwe bagaanye okulwana mwana muto. Abasajja baddukanga buddusi mu bya Allah ate wallahi mbategeeza nti wootaakole Allah tabaraka wa ta'ala ayina abasajja baabakola era ajja kuleeta abasajja bakole. Eriyo abasajja nga bweyagaati minal mu'minina rijal gwe wonaagaana okukola Allah tabaraka wa ta'ala ajja kujjayo abasajja mu bantu be abaleeti babeere nga bakola emirimu egiganye. Waliwo emizikiti gye twewuunye egimu ng'omugagga nannyini guzimba
atera yomu yakola ku kyokusiibulula nga tewali bwetaavu bw'abantu kubeera nga basaddaaka era nga n'omala okwata emitwalo gy'etaano ye ssente esinga obunene n'ogikasuka yenna gw'ogikasukidde nga naye agikwata ng'akyuka ng'akunoonya ng'akasuka essente zo ng'azikoddeza wali tebasaddaakawo. Allah yaleeta omusajja omukirimaanyi n'abeera nga yeekwata ensonga eyo. Abayi baddu ba Allah, kyatteekwa ku buli musiraamu yenna ensonga za Allah tabaraka wa ta'ala oziwuliranga ezo teekanga mu misinde, kuwaayo, kusaala, abagenda mu hijja, abagenda mu umra. Tuli mwezi gwa Ramadhan, abagagga Allah abawadde ssente temwagala genda mu umra. Wabanga Allah akyakulekedde chance eyo tokirendeekereza. Mu aya emu yagamba Allah tabaraka wa ta'ala, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada. Omukkiriza simbeera yegamba nti kino nja kikola enkya, akikolerawo akaseera ako Allah wamuweeredde chance. Mu ibada Allah naga nti mbanga mugenda eri ibada muddokenga misinde temuteekangawo nsonga ndala. Ne wabaawo Allah tabaraka wa ta'ala yatugambira nti awo mwanguyirize. Okwanguyiriza Allah n'asinga kwolesa mu ibada za mirundi ebere. Ibada ya istighfaru Allah tabaraka wa ta'ala yaga nti wembanga mugenda eri tauba, wembanga mugenda eri Allah tabaraka wa ta'ala okwenenya, Allah yagamba nti mwanguyirize. Temuteeka mu misinde naye mwanguyirize. Ekitegeeza wonaafa Allah tabaraka wa ta'ala tajja kuwuliriza nsonga nti Allah nali nja kwenenya. Eyo si nsonga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mu Qur'an yagamba nti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah yatukubira omulanga n'agamba nti mwanguyirize ila maghfiratin min rabbikum. Wembanga mugenda okwenenya Allah yagamba nti mwanguyirize, temulindiikirizanga tauba. Yali nkola y'abakkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala tebanindiikirizanga tauba. Nabiyullahi Dawuda alayhi salam katufune ekyokulabirako ku ye. Allah tabaraka wa ta'ala amugezesa alabo baana asobola okulamula abantu obulungi. Mukumugezesa Allah yamusindikira bamalayika babiri. Era kisa eyo Allah agitunyumiza mu surati Swade. Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti abasajja bajjanga babiri eri nabbi Dawuda alayhi salam nga abasajja abo yakhtasimani balina ensonga batabudde bayombagana. Newe batuuka omu ye yasooka n'aloopa n'agamba nabbi Dawuda alayhi salam, n'amugamba nti inna hadha akhi lahu 99 na'ja. Muganda wange ono alina embuzi 99, waliya na'jatun wahida, nange ninayo embuzi emu, naye ekyewuunyisa faqala akfilniha, naye emu gye nina ayagala ginzijako. Era n'agamba nabbi Dawuda alayhi salam, muganda wange ono awoza tomukkiriza kuwoza, tomuwa chansi yonna yakuwoza. Nabbi Dawuda alayhi salam n'alamula nga tawuliriza musajja wakubere, n'amukyukira. Allah atunyumiza mu Qur'ani agamba nti yagamba omusajja ono w'embuzi 99 n'amugamba nti laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila akhik. Oli mulyaza amaanyi nnyo okubeera nga muganda w'embuzi emu gy'alina naye ogimusaba ogimuggyako. Naye Allah maaso mu aya atunyumiza agamba nti nabbi Dawuda alayhi salam weyamala okutegeera nti annama fatannaahu, weyamala okutegeera nti Allah abadde amugezesa, fastaghfara rabbahu, yaleeterawo istighfaru wa kharru sujjada, n'abeera ng'ateeka n'ekyenyi kye wansi olw'okwebaza Allah tabaraka wa ta'ala omumanyisa nti yebadde ensobe. Mu mbeera z'abannabbi bonna tebakeereesanga tauba, eyo baayanguyirizanga. Bwe tudda ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mukyala waatugamba man kaana yastaghfirullah, yalinga yeenenya eri Allah tabaraka wa ta'ala aktharu min 70 marra kulla yawm, yeenenyanga emirundi egisukka mu 7. Waliyo riwaaya ya hadisi egamba nti egisukka mu mirundi 10 buli lunaku nabbi gye yakolanga. Ate nga Allah yamusonyiwa eby'emaaso n'eby'emabega. Bw'obanga ogudde mu nsobi yonna, Allah tabaraka wa ta'ala abakkiriza batunyumiza agamba nti banguwa sur'ani ma yatubun, banguyiriza mangu okubeera nga beenenya eri Allah tabaraka wa ta'ala. Allah walala we yatugamba twanguyirize ye ibada ey'ejjuma abasinga gye tusaagiramu. Allah bwe yali ayogera ku jjuma tabaraka wa ta'ala yagyogerako nga bwe yayogera ku ibada ezizitowa Ramadhan. Era bwe yali atandika ku jjuma Allah tabaraka wa ta'ala yagitulagira nga bwe yalagira amateeka amazito nga mwe muli n'okusiiba.
weyali atandika okusiiba Allah ng'atulagira yatukoola n'agamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum as-siyam mbalaliseeko okusiiba ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala Allah tabaraka wa ta'ala byatulagira sala na bugumenkereza weyali akoola ejjuma lafdho yemu Allah gye yakozesa nga yakoola ku ibada ez'amaanyi yagamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza Allah yakoola n'agamba nti idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a we muwuliranga omukowooze yenna ng'akoowola olukoowoolo lw'essala y'ejjuma Allah yagamba nti fas'aw ila dhikrillah Allah agamba nti mwanguyirize fas'aw awatugambye kwanguyiriza Allah nagamba nti fas'aw muteekenga mu speedi mwanguyirize Allah n'amanya ebinaatubulankanya n'amanya ebinaatutawaanya okkeerewa mu jjuma nti kujja beera kusuubula kugula na kutunda Allah nagamba nti wadharul bay'i okusuubula n'okutunda nkubaganye Allah n'akufuula haramu kwe kufuukira haramu okusuubula n'okutunda mu kaseera ka jjuma senga baaziina olwaziina olw'ejjuma Allah atugamba nti temuddamu kutunda n'abagula temuddamu kugula fas'aw mubeere mu kwanguyiriza misinde mwolekere eri ejjuma ezo ibaada Allah n'agamba nti twanguyirize nebaayo ibaada Allah ze yatugamba ne wabaawo Allah bwe yatugamba nti awo mutambule mpola obedda wenjagala Allah inawe yatugamba nti mutambule mpola abasinga tudduka w'emisinde yensonga lwaki tutomera olutomera oluusi ne lutukosa abasinga ne tunakuwala we yali atutendera eduniya Allah tabaraka wa ta'ala nannyini kugitonda yagamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula yennannyini kuteekateeka nsi eno Allah tabaraka wa ta'ala n'agiteekateeka ng'ewooma teri gwetawoomera n'omulwadde ali ku kitanda nga mulaba obulamu buweddeyo ali mu mbeera mbi naye akyalimu akategeera n'omala owanika emikono noga nti Allah nsaba omuddo ono omujjulule nkulayirira Allah agaana okumiinisa newankubadde tulaba ng'ali mu bulamu busembayo tulaba ng'ali mu mbeera mbi agaana okuddamu amiina lwaki obulamu bw'edduniya Allah bututendera agamba buwooma tewali gwe butawoomera naddala Allah ng'akuwadde ku ssente Allahu akbar Allah ng'akuwadde ku ssente obulamu buwooma era edduniya Allah yagitonda ng'ewooma otunuulira abaddu nga mugagga nga mu ibaada temwineemu mukwata nga Allah musitula amadaala Ramadhaani yagisiibira Makka wekituuka ku saddaaka ensaddaaka yiyanjawulo ate oluusi wekituuka ku swala ne bakeera eri omuddu gw'olaba nga Allah byonna yamuwa nga talina kyajula ensimbi alina ate ne ibaada akola ng'edduniya emunyumira kati Allah atutendera edduniya agamba nti yagitonda ng'ewooma we yamala n'agamba nti famshu we mbanga mutuuse ku yo mutambule butambuzi Allah atulabula yinannyini kutonda dduniya agamba mutuukanga ku dduniya famshu mutambule butambuzi temulina bwetaavu bwa kudduka famshu fi manakibiha we mutuuka ku ibegabega by'edduniya mutambule mpola Allah yali atwewaza kudduka sipiidi ku dduniya kuwankawanka nga tunoonya wano na wali kutoke n'okuwankawanka okutulemesa ibaada abaddu abasinga balimu okusinza Allah nga lwaki anoonya ali mu riziki tuli mwezi gwa Ramadhaani naye eriyo n'abaddu era mu Ramadhaani ng'esswala ekaluba ali mu Ramadhaani ng'esswala ekaluba ye wa jjuma ng'eyo yo ku jjuma afiirawo naye ng'ekikwatagana n'ejjama ekyo kyo kyagaana yamulema faya ibadallah by'okuŋŋaanya wakitiibwa Allah akulese obikuŋŋaanye naye yabuuza ekibuuzo nti kam taraku min jannati wa uyun bameka ababirese nga babikuŋŋaanya ne babiweza ng'ekituufu lwe babeera nga bugagga Allah tabaraka wa ta'ala bumuwadde naye Allah n'abimulesa nga ne ssente z'okwata sayini eriko nannyini yaali mukabbule nga nawomala osuulako nebibeera 100 bannannyini lwo baluggyako sette talinako yadde omugabo n'ogomo azisayininga nga Allah yamuteeka mukabbule kali ate olwo gwazinoonya nga zonoonya sayininga ko Allah inawo yamugalamiza weewo talivaawo ila qiyami saa tajja kuvaawo paka Allah waali yagala enkomerero ebeere waali okamugjeyo kyokka ate ffe tutabakana tunoonya abaddu Allah baasiresezza bayitirivu yensonga lwaki atugamba nti emutuuka ku dduniya mutambule kubanga teriyo Allah teriyo akuŋŋaanya riziki ya nkya buli mwana Adamu akuŋŋaanya riziki ya leero eya leero Allah gyakuwa teriyo akuŋŋaanya ya nkya wallahi taliyo
kyewolaba nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam we yali atunnyonnyola obudde obw'okumakya yagamba nti burika min ummati fi bukuriha buli kumakya Allah tabaraka wa ta'ala ateekateeka riziki yo lw'omukisa gwo obulamu onaabuyitamu otyo olunaku Allah abiteekateeka ku makya kyokka ate ffe tusula tweraliikiridde olunaku tunaaluyitamu tutya era osanga omuddu ali awo bweraliikirivu bw'ayina olw'enkya lunaabeera lutya nga nannyini kutonda Allah tabaraka wa ta'ala yagamba buli lunaku akuteekerateekera riziki yo tewaliwo mwana adamu Allah gwagabirira riziki yankya eya leero gyakuwa kyonaafuna leero kyekyo kyakuwa teriyo Allah gwaleetera yajjo teriyo Allah gwaleetera nti olwaleero yampiseeko alabika agiteeseteese lwankya eyo olwo lwennyini lwoteekedde okufuna kati tugenda ozuukuka abatonde nga kyonaafuna olunaku Allah akimanyi by'onaawangaaliraku Allah tabaraka wa ta'ala abimanyi kyova olaba abamanyi abaatusooka bonna abamanyi abaasooka abamanyi ba umma bedduniya teyabeemazangamu nga tutandikira ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam edduniya teyamwemazangamu eby'edduniya ebisinga yalabanga birabe kubanga kyonaafuna Allah waakimanyi ekinaakuyitako nawo naalwana otya wallahi kiba tekijja kweyitako kyeronyumya ku musajja Allah gwe yagezesa n'amujja e Uganda ng'atunze ebintu bye byonna bamugambye agenda Canada kukola naye sente ze baamusaba omugobera ku mpapula nga nnyingi n'atunda ebintu byonna wamala obbitunda byonna bye yali alina n'akuŋŋaanya akasente n'akateekayo nga mu duniya kwolwo olunaku Allah tabaraka wa ta'ala riziki ye Canada yakindaazi n'amazzi era waagira n'alinnya ennyonyi yakatuuka ku airport e Canada ne bamukwata ng'empapula ze zirimu ebitali bituufu gye baamuteeka baamuwa mazzi na donate we yamala obbirya n'abinywa ne bamufunira ennyonyi emuzza e Uganda n'akomawo nga riziki ye ebadde emutwala e Canada ya donate na mazzi yokka kati edduniya eno gitambula empola wallahi kyonaafuna Allah waakimanyi enteekateeka y'edduniya yiye atugamba gitambula empola kubanga yiye amanyi kyonaafuna ne kyotaafune atugamba Allah tabaraka wa ta'ala yateekateeka riziki z'abaana adamu ate nga yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaabe waabaana akuwa Allah talina gwe yeeboozaako tabalirira oba anaggwesa akuwanga waaba yagadde Allah tabaraka wa ta'ala n'olw'ensonga eyawo yatugamba mukkakkane mutambule empola ku duniya tekulemesanga ibaada tekulemesa kusaala nti mbadde nkola tolemwanga okugenda e Makka mu ssente zange nkyakuŋŋaanya ssente ozaagala nnyo tolemwanga okusaddaaka nti wennaatoolako sijja kuggwawo aba Allah bitabaraka wa ta'ala byatugaana kubanga nannyini zikuwa amanyi n'ebyo bye zinaakola ne by'onaazikozesa ne by'olizikozesa Allah tabaraka wa ta'ala abimanyi n'atulabula nti we mutuukanga ku duniya famshu mutambule nga mutambula kawolawola aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ونساء المؤمنين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نغمري زفتبا يفيو كبيري نبي صلى الله عليه وسلم يغامبو ما نادام ينا على قد الدنيا أنت يكريم بلم متمغوي أمنتي ينا على قد الدنيا أنت يكريم بلم متمغوي Allah tabaraka wa ta'ala yasoka na kulabula naganti wa minan nas wa minhum man yaqulu rabbana mabantu mulimu abagamba nti rabbana atina fid dunya hasana eriya basabe duwange duwa zaabwe zonna zikoma ku birungi bya ku dunya ne Allah yagamba nti wa ma lahu fil akhirati min khalaq abuku akhira Allah tayina kyabatekedde wamana gamba nti wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana eriya basaba Allah nga mu duwa zaabwe bagamba nti Allah tuwe birungi ya rabbi wa fil akhirati hasana ne ku akhira Allah tuwe birungi wa qina adhaban nar wajtiba Allah tabaraka wa ta'ala tukingiriza omuliro go Allah yagamba nti ulaika lahum nasibu awe bayina omugabo gwabwe ku dunya Allah batekera omugabo ku dunya nabilaga nti omuntu yenna buli walaga eddunya nti yekulembera nemulemesa okusinza Allah tabaraka wa ta'ala
yagamba nti Allah amuwe ebizibu bya mirundi 3 buli yenna alwana n'edduniya ebizibu bya miteeko 3 ateeko bitomera. ekizibu ekisooka nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa taala afarraka riziki ye, Allah atandika okwawuza mu riziki ye n'agisaasanya mu bitundu by'edduniya ebyenjawulo. ate Allah buli wasaasanya riziki yo aba akutumye kuva ku ibada, kubanga gy'onaakuŋŋaanya olunaku oteeka ogikuŋŋaanya eggweyo. togenda kumiisinga riziki yo talubeera olunaku yadde n'olumu botyanga Allah agikuŋŋaanyiza. wallahi oba ojja giyiga oginoonye olabe ng'obudde obusaala tewali, olabe ng'obudde obukola ibada tewali, oliko riziki onoonya. eri abaddu b'owulira noga nti oboono ati yawangaala atya ng'edduniya ennoonya gyaginoonyaamu ate abalala ebeewunyisa. muba muli awo kiriwa kiri Dubai n'alumba, muba muli awo ate Dubai musabaddwa Allah amugabirire nti ate yavuddeyo ali Juba, yawulidde sente zazze Juba Dubai zavuddeyo. muba mukyali awo musabaddwa nti ate yavuddeyo kati ali Kaseesa asuubula mwanyi, ng'obulama Allah yasaasaanya riziki ye talibaako waalitebenkerera gifuna. eri Allah basaasaanyiza riziki. ebiseera ebisinga Allah buli wasaasaanya riziki y'omwana Adamu aba amutumye kuva ku ibada. kino laba bakwano baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, n'omuddu mukwano gwange mu tawuni asuubula masemu, naye omusiraamu nga nti sheekh wallahi omulimu guntamye sikyalina budde businza Allah. buli kaseera abeera ku nnyonyi, ate obudde bwamala ku nnyonyi buwanvu agenda Dubai wakomawo, China wakomawo, talina budde businza Allah. era namuganda nti saba nnyo Allah, Allah ayinza obba yasaasaanya riziki yo. buli wasaasaanya riziki yo ibada oba togenda ziyimirizaawo. buli olaga edduniya nti yekulembera ekyo Allah kyakola. obadde wakufuna 10,000 omutwalo Allah n'aguteeka mu bwayise, omulala Allah n'akuteera ematuga, omutwalo omulala Allah n'akuteera mu tawuni, omulala Allah n'akukasuka ennabweru, ng'oteeka ozzungayo yonna onoonye sente zo paka wonaaziweza olunaku Allah ziyaggerera, awo tebenkera ogamba alhamdulillah ndumaze. osabanga nnyo Allah n'atasaasaanya riziki yo. kuba ate ebiseera ebisinga Allah wasaasaanya riziki sigwamubuulirawo wagiteeka, waddemba okukwatako emu n'agikuteera mu kkomera ng'oteeka okugenda yoono nayo riziki yo. oba olina omusango oba togulina nga riziki yo oteeka oggino nayo. bangi wallahi gye bali nga mu mbeera gye balimu ey'amakomera gye balimu nga talina musango gonna gwe yazza, ettabbu eryemu Allah yamuteerayo riziki ye ateeka oggijjayo. baba bayitaayita ne bakwata nti ono yennyini nga n'ekikutwazizza tokimanyi, ne batwala ne basitula ntwali wa kitalya ne bateeka eyo. mwezi mulamba ne bamala olidde akawunga mwezi mulamba ne bakujja ne bagamba nti soli tusonyiwe twalaba bobe, nga riziki yo Allah we yali agyesaasaanya ey'omwezi yagiteeka mu kkomera, era n'ogumalayo n'olya riziki yo paka woogimalayo ne bakutaawa talina nsonga. ekizibu ekyokubiri Allah tabaraka wa taala kyawa omwana Adamu senga alaga edduniya nti yekulembera Allah akalubya wojja, abasinga tukaluubirirwa we tujja. eriyo omuddu gw'olaba noga nti oba Allah ajjululira mujjulule nga mulaba ennoonya gy'anoonyamu riziki eyeesuse, nga wallahi akaluubirizibwa. eriyo abaddu nga bakaluubirizibwa nga wootunuulira wajja riziki okaaba n'amaziga. tunuulira abaana abasomba emiti mu bbajjiro, abaana oluusi agijjiddeko kuva Kongo, emmotoka Allah n'amugerera n'efiira mu kibira nga balina okuwangaala mu kibira omwezi mulamba. makanika waleeta ebyuma wakanika, walinnya booda waddayo waleeta ebirala wakanika, mwezi mulamba bali eyo teri kunaaba. ekyokulya Allah tabaraka wa taala wabagirira ne bakifuna fabiha wa ni'ma, nga bali eyo obulamu bwebawangaaliramu. emmotoka egenda okuva eyo omwezi mulamba ng'ali waggulu alinga mulalu naye nga si mulalu, nga riziki enfuna gyagifunamu Allah gikalobeza. nebayo abalala nga riziki yo omusajja n'omukolera naye ng'okusasula ng'ogenda kutoba ofukamire omwegayirire amaziga gakuyitemu oli amabanja nga tajja kukusasula. enkomekerero ya byonna ng'omuvudde nako omwesonyiye Allah tabaraka wa taala amukaka akusasule nga riziki ebadde yiyo. naye olw'okubanga walaga Allah nti yeekulembera n'akalubya waweeva, abasinga emirimu gitukalubira, abasinga emirimu gikaluba, wallahi emirimu gikaluba. omaganga edduuka babanjala ente omwezi guweddeko, buli ayitawo tagula ate batende emaali y'okunyirira, wallahi mwalimu osuubula. emaali wasuubula nnungi nnyo erabika bulungi, teri agigula, buli ayitako atunuulira ntunuulire.
akiseewo n'akuyamba ennyagamba nti nja kujja omwezi ogujja kyokka waali nti abulizaayo ennaku 3 n'omagamba ge mashariki ne magali biroga nti ya rabbi nzijeewa abasinga ne mutandika oddya amabanja mwalaga Allah nti edduniya yeekulembera buli walaga Allah nti yeekulembera Allah tabaraka wa ta'ala nga naye akwata wojja nga akalubyawo amaanyi gonna ogamalire mu kunoonya rizike ebiseera ebisinga abo tebasinza Allah ekisembayo Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam omuntu walaga Allah nti edduniya yeekulembera Allah musiiga obwavu ku maaso Allah musiiga obwavu ku maaso nga banno bagamba nti wallahi haji olina ssente nti wa ssente zaawa talaba nti alina ssente munaku era banne bamuga nti yako olina ssente laba engoye z'oyambala laba empangala gy'owangaala laba amakamu osulaga nti wa sina ssente naye buno busente bwamu barakallahu fiika weebale gula mmotoka wa kanona keno mmotoka nayo talaba nti alina ssente Allah yamusiiga obwavu ku maaso yabaddu Allah basiiga obwavu ku maaso nga taliraba nti azirina tuwangaala wano mu muzikiti tubalaba mizikiti egy'enjawulo omusiraamu n'ogamba okusaddaaka omuddu n'akwata mu nsawo ng'omulaba esimbye tamanyi nti alina ssente ku bbando yonna esimbye n'akwata anoonyamu lukome n'alusikayo nga walwana nalwo alinga agenda okuggyayo akakadde akalamba agenda okuggyayo nga 10 ng'ate n'obukadde lukadde n'akasukira Allah nga yalaba omutima gwe gumugamba nti wokwata omutwalo n'oguwaayo oli ogenda kwavuwala nga Allah yamusiiga obwavu ku maaso era nga ye walaba abawaayo ezisukka ku 10 abeewuunya aga fulani oyo mugagga awaayo ssebo omutwalo mu masjidi naye nga gwayita omugagga wa maadhalika ye ayinza obba musenga buli woolaga edduniya nti yeekulembera Allah tabaraka wa ta'ala asiiga obwavu ku maaso noonoonya nga olaba z'olina tesimala ng'olaba buli kyokola kyonna tekimala hatta batuuke n'okukugambako nti yaakhi kyokoze kimala vaawo vaako gambe nti sijja kugenda ŋŋaanyi nga wallahi olaba kyolina tekimala Allah asiiza obwavu ku maaso osabanga nnyo Allah n'atakusiiga obwavu ku maaso kubanga buli Allah waakusiiga obwavu ku maaso ibaada zonna ezikwatagana n'obugagga tojja kukolako yadde n'emu bwe banagamba kusaddaako ojja laba ng'oli mwavu tolimawo basaddaaka bwe banagamba genda Makka olaba abagenda e Makka be bali bahaaji abaazikola edda ng'olaba tosaanidde genda ssente tolina bwe bagamba nti abayi muleete ssente tusiibulule olaba oli misikini oli mbe balina kusiibulula naye nga alimawo be balina ossiibulula afune ssente buli lunaku olaba ng'olimu abo balina ossiibulukukira ku masjidi ekitali haramu naye nga Allah akusiize busiizi bwavu ku maaso tusaba Allah aleke tusiiga bwavu ku maaso yaqulu sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatu wahida sallallahu alayhi biha 10 yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربع منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم انفعنا وارفعنا من الفائزين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم انصرنا عن كيد الكائدين اللهم انصرنا عن كيد الشيطان ومن وسوسته اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر أهل القبور المسلمين في كل مكان اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وادخلهم الجنة من غير مناقشة الحساب ولا سابقة العذاب وصل اللهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.